And it's okay. So that works. For nomination, tubakubiriza ekisooka mukuuma obudde. Nomination zigenda kuba zitandika ssaawa 3 zikoma ssaawa 11 ez'okawungeezi. Muba mujja for nominations titukola processions. Let's follow the traffic guidelines nga ziri set out by the police. Titukola processions bana bajja with caravans of supporters. No. Candidate oli expected okujja wano for nomination ng'ozze ne proposer ne sekendawo abantu babiri. You get nominated. Once you're duly nominated, owe space abantu abalala, prospective candidates, aspirants, nabo tuba nominating. So tukume obudde, tukume emirembe, ate tu following the guidelines eza police, the traffic guidelines. Police zetuwadde zigenda oku following this nomination exercise. Babadde ba picking forms wano ku office eza electoral commission, era babadde bazijjuza nga bazikomyawo. Requirements zibaddewo for position of district chairperson, nti omuntu aba alina okuba nga alina emikono egy'abalonzi 50 from at least 2/3 of the electoral areas as a district. So those are sub-counties that is called Mukono district ne electoral areas eza municipality omuli Bukerere stroke Misindye, Seta stroke Nyenje, Nantabulirwa eziri Goma division, then Nsuube Kawuga stroke Namumira Anthony, then Gulu stroke Ntawo ward. Electoral areas ezo zezikola. So omuntu awalira nga afunye emikono 5 from at least 2/3 bibiri ku bisatu of those electoral areas nga balina okuba nga bakoze eki yabituleese ne tubi verifying nga tunaba ku nominating. Era bakandidates abamu balese emikono gyabwe. Right now the process gituyitamu verifying emikono egyo to making sure ti reaching the nomination threshold for nomination ku kifo ekya district chairperson. Of course nga ku kifo ekyo olina okuba nga olina obuyigirize obutakka wansi wa senior 6, a minimum qualification of senior 6 certificate. So balina kuba n'obwo obuyigirize nga balonzi mu electoral area bannayuganda, ate nga bazze ne proposer ne sekenda waabwe kwolwo olunaku of nomination nga bali nabo. So abantu bano tuba verifyinga era enkya tubasuubira nga tumaze confirming amannya gano ag'abalonzi babeere part of our nominations ezitandika enkya wano ku office ya electoral commission for the next 3 days kwabo ba district chairperson ne ba councillors baabwe direct elected abava mu constituencies zaffe zino eza district direct elected councillors. Nti buli sub county ya Mukono electoral district ereeta omukiise omu district direct elected councillor n'abakyala abava mu ezo electoral areas 15 district direct elected councillors bali 21 n'abakyala bo bali 15 abagenda okubeera nominated. Then ne female and male district councillors, aba youth, abavubuka, older persons abakadde n'abalina obulemu, people with disabilities, abantu abagenda kubeera nominated wano ku offices zaffe. Ekyabwe ekyo kiri a bit different from the chairpersons, nti bo balina kubeera the supporters supporting the nomination eyo 5 abo per electoral area. Abo bali bangu to verify, era abamu bazikomeza, we are verifying them, and we hope to have a very smooth election nomination exercise egenda okutandika olunaku olw'enkya wano ku office ya electoral commission. Ayanja gemanya gange ayenze akulira ebyokulonda mu district y'e Mukono okuva enkya nga 3 ogw'omwenda September 2025 okutuuka nga 10 September 2025 tugenda kuba tuwandiisa ba district chairpersons ne ba councillors to the district, betuyita ba direct elected councillors ne ba women councillors plus ne bano betuyita special interest group councillors, the youth councillors, older persons councillors,
ne people with disabilities councillors plus ne tuyita ba workers councillors to the district. So ennaku esatu ezitandika olwenkya olwokusatu paka ku lwokutaano tugenda kuba tuwandiisa abo abagenda okubeera ba councillors to the district n'ekifo kya district chairperson. Nga tumaliriza councillors to the district tujja kugenda ku municipality councillors bo tujja ba nominating okuva ku Monday nga 8 okutuuka ku lwokusatu nga 10 September 2025 era tugenda kubeera wano ku district EC offices eza Mukono. Nga tumaliriza aba municipality tujja kugenda ku sub county stroke town council stroke municipal division chairpersons ne ba councillors be abo direct elected councillors, the women councillors ne bana aba special interest groups okuva nga 11 September paka nga 24 September 2025 okujjako weekends tujja kuba tukola only ku weekdays. Ennaku ezo zijja kubeera 10 for sub county town council municipal division councillors. Era tugenda kuba tulina nomination venues 3 high level. Tujja kuba tulina wano for Mukono North ne Mukono South constituencies, then Nakifuma County constituency sub counties ziri under that constituency bajja kuba bali ku Saza headquarters eza Nakifuma. Then tujja kuba tulina ne nomination venue for Mukono municipality at the district youth center for those 10 days. The candidates were era kye twesunga okukola kyova amagambe ne atukuwadde ng'electoral commission teganye emmotoka zino okujja nti mujje ne muyirole n'ebibaasi era badde ndabibaganye expenditure tekwetaagisa expenditure tetutaaga kufuna butebe kutuula nabo ku kyalo kwogera n'abantu n'olwekyo tusibe tulirede era twebazanye enteekateeka ennaku esatu etukoleddwa era tujja kujjamu bulungi. Amazzi gataddemu obuvunaanyizibwa, amasomero ga primary ogalambudde, amalwaliro ga gavumenti ogafuddeko, sente gavumenti zeeweereza, PM ezo zonna PDM myoga biki n'okuyangadde twali gwe akayana nti babibbye n'otuwa ne ba staff bo ne mwekolamu omulimo ne ba kansala abo ekitundu ne mu kifuulo eky'ekitalo. Fe abamu